Olubereberye Ssuula 47 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yusufu n'alyoka ayingira n'agamba Falaawo nti, kitange ne baganda bange endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina batuuse nga bava mu nsi y'e Kanani era kati bali Goseni. N'alonda ku baganda be abasajja 5 n'abaleeta eri Falaawo. Falaawo n'ababuuza nti mukola mulimu ki? Ne baddamu Falaawo nti abaddu bo tuli basumba nga bajjajjaffe bwe baali. Ne bagamba Falaawo nti tuzze okutuula mu nsi eno kubanga enjala nnyingi mu nsi y'e Kanani so tewali muddo gwa kuliisa bisibo byaffe. Kale kaakano tukwegayiridde kkiriza abaddu bo tutuule e Goseni. Falaawo n'agamba Yusufu nti kitaawo ne baganda bo bazze gy'oli. Ensi y'e Misiri eri mu maaso go, kale laba awasinga obulungi e Goseni w'oba obatuuza. Era obumanyi ku abo ab'amagezi bafuula abalunzi b'ente zange. Awo Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amwanjula eri Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'abuuza Yakobo, olina emyaka emeka? Yakobo n'amuddamu nti nina emyaka 13. Emyaka egyo gibadde mitono era mibi, tegyenkana gya bajjajjange gye baawangaalanga. Yakobo era n'asabira Falaawo omukisa n'alyoka avaayo. Yusufu n'asenza kitaawe ne baganda be n'abawa obutaka mu nsi ey'e Misiri awasinga obulungi e Lamesesi nga Falaawo bwe yalagira. Yusufu n'aliisa kitaawe ne baganda be n'ennyumba zaabwe zonna emmere. Enjala n'eba nnyingi nnyo ku nsi ey'e Misiri ne mu nsi ya Kanani, abantu n'okuzirika ne bazirika olw'enjala. Yusufu n'aguzeŋŋana abantu bonna ab'omu nsi y'e Misiri ne mu nsi y'e Kanani, n'akuŋŋaanya effeeza nnyingi n'ateeka mu ggwanika lya Falaawo. Effeeza yonna bwe yaggwaawo mu nsi y'e Misiri n'ey'e Kanani, Abamisiri bonna ne bagenda eri Yusufu ne bamugamba nti tuwe emmere tuleme okufa kubanga effeeza etuweddeko. Yusufu n'abaddamu nti obanga effeeza ebaweddeko muleete ensolo zammwe mbaweemu emmere. Ne baleetera Yusufu ensolo zaabwe, embalaasi, endiga, ente, endogoyi, n'abawaamu emmere, n'abaliisa bw'atyo okumala omwaka mulamba. Omwaka ogwaddirira ne bajja nate eri Yusufu ne bamugamba nti tetujja kukuugisa mukama waffe, effeeza yaffe yonna yaggwaawo n'ebisibo byaffe byonna biweddewo. Tewali kye tusigazza okuggyako ffe ffennyini n'ettaka lyaffe. Totuleka kufa n'ensi yaffe okuzikirira ng'olaba. Tugule ffe n'ebibanja byaffe otuweemu emmere. Tunaabanga baddu ba Falaawo era n'ettaka lyaffe linaabanga lirye. Tuweŋŋana ey'okulya n'ey'okusiga tuleme kufa era tulime ensi yaffe ereme okuzika. Awo Yusufu n'agulira Falaawo ensi yonna ey'e Misiri kubanga Abamisiri baatunda buli muntu ettaka lye olw'enjala okuyitirira. Ensi yonna n'efuuka ya Falaawo. Yusufu n'asengula abantu n'abassa mu bibuga n'abafuula abaddu okuva ku nsalo y'e Misiri emu okutuusa ku ndala. Ettaka lya bakabona lyokka lyataagula kubanga bakabona baali balina omugabo gwabwe gwe baaweebwanga Falaawo ne balyanga ku mugabo gwabwe Falaawo gwe yabawanga. Kye baava balema okutunda ettaka lyabwe. Yusufu n'agamba abantu nti ngulidde Falaawo ettaka lyammwe nammwe ne mbaguliramu. Kale ensigo ziizo ze munaasiganga mu nnimiro zammwe. Bwe munaakungulanga munaawanga Falaawo ekitundu ekyokutaano n'ebitundu ebina bye binaabanga ebyammwe eby'okusiga mu nnimiro n'okulya mmwe n'abo mu nnyumba zammwe. Ne boogera nti otuwonyezza okufa, kati tuli baddu ba Falaawo. Yusufu n'ateeka etteeka eryo mu Misiri erikyaliwo ne leero. Falaawo okuweebwanga ekitundu ekyokutaano naye ettaka lya bakabona lyokka lye litaafuuka lya Falaawo. Isirayiri n'abaana be ne batuula mu nsi ey'e Goseni ne bagaggawala ne bazaala abaana ne baala. Yakobo n'amala emyaka 17 ng'asenze mu nsi ey'e Misiri. Emyaka gyonna Yakobo gye yawangaala gyali emyaka 147. Awo Isirayiri bwe yali ng'anaatera okufa n'ayita omwana we Yusufu n'amugamba nti nkwegayiridde kkiriza kaakano oteeke ekibatu kyo wansi w'ekisambi kyange ondayirire nti tolinziika mu Misiri. Bwe mbanga nfudde onzijanga mu Misiri n'onziika mu butaka bwa bajjajjange. Yusufu n'addamu nti ndikolanga bw'oyogedde. Yakobo n'amugamba nti ndayirira. N'amulayirira. Isirayiri n'avuunama emitwetwe n'asinza.